from a hero to a soul, from the grace to the grass, but I will see you again because your voice is so low. Nina microphone kweli? Kweli. Kweli? I'm going to meet the angels again. But I see you. Again. We should respect artists. Abantu tubawe ekitiibwa. Naye nga kituufu nti ninamu naye bannange waliwo oyambala ekintu naye kikufuukira ky'otayambala. Anti ebintu byo nga tobitegeera. Kati yanyambaze yaŋŋambye kakyeni kakube nkakubye naye. Ani mama w'abaana. Tubaniriza nnyo twagala obbabuuzaako mu ngeri y'enjawulo mwasiirye mutya weyongereko eno gyendi katono mbeera kuloze awo tojja nnyo awo naye nga twagala obbabuuzaako mu ngeri y'enjawulo mugamba mutya mwena mwena gye musiibye kubanga mutulaba amanya yenze King Smith nga bulijjo. I need no more introduction ku sheno because yenze kabaka w'olugambo w'amawulire kalebule pokopoko ate nga sijjanze asi yange y'abalabi amanyi g'abantu ate bwe tutakola balaba twekyange bo basigala wiki ejja tubireke gonti mwezi gwakatandika n'abantu bafunamu kasente singa mukama waffe abala mukyama agamba abantu mbasasule ng'omwezi guggwako singa gwakaggwako kwakati gwe kikogeza nti manyi how are you doing otandise n'okundange tata omusala gwange ngukuwe mukama wange gumpe sijja kweyisa mukama wange omusala gwange ogw'omwezi guno bagumpeere Smith nsaba mati olabe nti survivinga nsaba mati yakalo kano benga okalikodinze bagukuwe bagukwate bagugatteko nowa finance oluseke wano we lutuuse noza mukiraba ndukuba salale wa bannamu n'abandi okumpinduza bakuba wama oba oli eyo ng'owulira muno naawe olinamu kasente ng'oyagala kunjokya enamba yange eri 070244245 teekako sikulinako buzibu wulira gwe sente zaali zinzitiddaani nayange gisome Harold Travel Consultancy nafa bagamba nti no oyagala okubanga otambula eggwanga lya Uganda oyagala okubanga ogenda mu kifo ekyenjawulo kyotabeeranga mu for vacation, for touring, for filming, for anything ekikwatagana n'okutambula vacation ate ke katya ogenda ne bbe bannanga ako nina okukayiga bakubire ku 07564647 be bannaffe ba Harold Travel Consultancy. Nange nenkujjukiza nti oyagala okubanga weekuba ebifaananyi tugenda mu manzaali ga Idi. Bannanga abasiraamu tubaagala nnyo mwebale kusiiba temujjanga okwo mutuyite tujje tulye ku ki ku manzaali kubaga wiiki ejja abantu abafumba omuceere naye munnanga bw'obanga oyagala okubanga okuba ebifaananyi bya Idi ogenda kukwata aba King Montage Studios abasangibwa Nankulabye ku Prime Tower awo era bw'otuuka awo gwe nolaba Prime Tower tambula bukolokolo ng'ogenda era kapando ojakalaba ng'otuuse mu kizimbe nti King Montage Studios oba si kyo osobola okuba ng'obookinga gwalina omukolo oba olina ki kyonna kyonna as long as ng'oyagala coverage ojja kuba oyita ku ssimu 070214225 be ba King Montage Studios amanya tegakyukanga yodakka embabazi nenga twagala obabuuzaako abantu ab'enjawulo abatulaba okusiva mu bitundu ebyenjawulo katandikire wano mu ggwanga lya Uganda. I have one good friend amanyiddwa nga Rachel from Max Dental abo nono yankolako ku byamannyo gange so esmaili nakolait kasmaili mukanga kali tik autunya tuli tik kawaii tik gwe kyetugenda okukolera soko sekendabe n'amanyo ga vampire banvuma kale utasobola kuseka mu bantu nga Rodake wekwate Rachel, Dr. Rachel oseka mu katini anyways Rachel nkutumiddeko nnyo kwali ku show nako lwairo ataba agambye muno atumirako nnyo mami we ne family ye atwagala nnyo abirako nnyo mami nga ataba so abagala counseling abagala inspiration talks ezo you're going through some hard time nga lwe twabadde nze nawe you're going through some hard time. Yes, I know. Please nze nekwata Rachel gwe nkubira kasimu nampisayisaamu kawunezira mu kumanya so Rachel lajja upon yourself then nina chali wange Amina okuvaawo ku Mina hijabs ku Hamtawa naye nkutumiddeko nnyo nkubuuzako ngamba assalamu alaikum oyo nno yagambye agenda twambaza ku Friday before Eid kasatu tegera nti Eid yankya
Leero. Kulwakuna. Ya lwakuna olujja. Anti Idi tegenda kuba ku lwakutaano. Idi. Kyenkugamba. Tulina okukusiba veiro before Idi. Anti kati kangambe Idi ya lwakutaano. Ate katukola mande paka lwakuna. Anti Idi ya week ejja. Ku lwokumeka. Ku lwokusatu awo. Okakasa. Kati ku lwokuna no tugenda siba hijab. Kati ku lwokubiri tulina okwambala hijab. Tulina okubyamba. Awo nkufunye. Kati bamuyita Mina hijab okuva okuhaamu awo shopping mall. That is M061. Okakasa? Yeyo. Kale ku M awo wansi mu basement. Ojo musanga Mina hijabs ajja kuba akolaki ajja kuba zikutuusako bulungi nnyo nja kuba mukuba namba zomukubire kulekawo. Olinayo omulala atulaba. Njagala kutumira kuba house managers abali mu Gulf countries. Bokka. Kintu awo tetukutegedde. Wamma bakadaama mwenna. Ate no tulina kabaka waabwe. Naye mwana wamma bakadaama naye mbadde nsagala wamma bayita bakadaama ba house managers oboli kata oli Jordan batwagala waliwo Christine waliwo Swabula yangamba Smith weyoga kadaama kiba kiwedde nzobo nkola bambi abaana banaye mwebale kukola nnyo munyikira okukola temulekerawo okukola mukama abawo omukisa obadde okimanyi bakadaama basinga okuleeta engombe ez'akabi ku TikTok ngomboki Mostive waliwo nowa Walufari wifi. But tugende maze munnange nno olunaku lw'ejjeera twabadde wano almost the whole of this week. Ekibadde kisinga okutambula kwe kufa kwa nayo nengedde anti mbadde mu kuziika leero kwe kufa kwa Hamphey Mayanja okuva wale mu the Mayanja family tuba twogera ku Jose Chameleone Palaso tuba twogera ne ku Wizo Manizo bebo abali mu limelight ng'abayimbi ono nno yatuvaako ku maaso kumacha ekire kyakeesa Saturday nga ekire kyakeesa Saturday naye nga ekyamuta kansa waki w'omulubuto munnange nno olunaku lw'ejjo kwabadde kusaba babadde basabira omwoyo gw'omugenzi era ne speech twazikutuusizaako bulungi nnyo n'olaba maama byayogera taata ab'eŋŋanda awamu n'omusumba okuva wali ku Walitawa kanisa yaffe y'abavubuka worship house kati olunaku olwaleero nga bwe twakugambye jjo nti nno bagenda kubanga ate bamuwummuza mu maka agaki ag'olubeerera munnange wabaddeyo tebikyali byambu munnange olaba bwe baba wano mu kaseera nga bagamba gundi agenze oba olowooza kusaagirira naye essaawa eyo nga bamusitudde olaba bamutwala bamuteekayo ne bwoba obadde tonnakaaba Njaga kwebazani waliwo n'omukyala abeereddemu nnyo Palasa nja mugamba eri mu Kalebu. Munanga otegerera nti ebintu biri serious. Leero tugenda kuba tukutambuza tugenda kuba tugikuba first tugenda kulaga everything that happened ne tugenda kuba tukulaga most important things. Exactly. Ebibaddeyo mu kuziika omukulu. So ndowooza omanyi mbadde mu kuziika njagala okwebaza abayimbi ne bannabitone abazze mu kuziika. There is a way abayimbi ne banatandika respecting amba journalist. I love it. Sure. Yes, I love it and kirungi. Oshegede because of access tutaddewo embeera nti no omuyimbi wakusanga amanyoli objective toyogera bya samwa. Mwe bali munebe basanga bagamba yo samwa. Anti because bali authentic. Nyaga kwebaza Bebeku tubadde ka Bebeku ntogera mukwe nangamba Smith I love the job you're doing kubanga ajuka tegade mazalibwa gagundi gazuwena Kimera angambye Smith I love the job you're erinnya talimanyi bulungi tasobola dima angambye olwaka akakyala kokola nako bakaita nikagamba Kembabazi ndiogera ndizunguwaza speed out so agambye Bebeku thank you so much Big Eye angambye mulaba abantu bakola show naye Smith access oyo nawe ajubisa mukola show nengamba nzokubisa ku industry eno then Spice Roger ine nkuli Spice ambuzizaako ne Roger ine so lyankubye tulina emisango Kalebule mu Kalebule nina kigenda okugamba waliwo tulina n'emisango okuzimusango zitonteka misango jo tujirina tulage okuziika nga ekubadde first like katsoetwa ngawe kibadde mu bwangungu tsofuna that feel then tugende nga togerako n'abayimbi ngenze nkola kinjogerako nabo abenjawulo nawe nakulabye eri
naye ekisinga obukulu basore banyabo bagenda kusaako kino ekyokusa abantu bwenna tubeere nga tweteekateeka mu mbeera ey'okusaba kuko n'okusabira munafu basore banyabo twongera okukiddamu engera mukyala mayanja ne mwami mayanja bateekako ekimuli banange mu abaana abalina obusimu twabagambye mukozese bulungi amasimu gammwe nammwe bannamawulire abatali bateeketeeke beyansa nnyo kaakati basebo ne banyabo abaana leero bamulekwa ba hamphey mukirire mutekeko ekimuli tweyanzisa nnyo basebo ne banyabo abo bakalabalaba abafaayo ku bannaabo abalala okulaba mu omukolo guno ogenda bulungi ate nga abo baana ba hamphey mayanja tulaba namwandu ng'ayambuka mpolampola n'abamuwerekeddeko webale nnyo okujjanjaba webale nnyo okubeera na hamphey mayanja webale nnyo tukwebaza wadde buvunaanyizibwabo naye mukama akkirize kubanga abasinga obuvunaanyizibwa babwejjako naye gwe mukama akusobozesezza nansonyiwa kantwale omukisa guno bannange okwebaza ab'emikwano saabange ab'emikwano ba hamphey mutabani waabwe sijja kumenya onooli bakingaanye bagambye bete betukoze kibikoledde balukoffe bannange tuli wano hamphey alina emikwano ate emikwano gye gyannamaddala bannange bikoze omulimu gwattemu myaka gyange nsanze nti kizibu nnyo omuntu okukola emikwano egirina egya hamphey sigirina kati bannanga b'emikwano mwenna emikwano gya hamphey n'abaanga abatonotono abatubeereddeyo katwale omukisa guno beebaza esigwebaza yenna bemujje ababagize mu bingi ekitangaala ky'amaasoko bw'aba alabira ekitangaala bw'awangala n'olamula emirembe n'emirembe. Obadde luli ompayiriza Smith lekera ebintu by'okumpayiriza ku mpewo. Nze njogera mazima era olaba bebekulu angambye twakyagala angambye Smith ekinjagaza show yammwe kiri kimu okitegedde kubanga tate oluusi kale esaazo zimusanga nga okitegedde naye wabeera waka atira mukyala wa mugamba sinangambye ekimunagaza show yaffe because njogera amazima ate ndi objective osigadde mu motoka waggulu tobadde mu kawundo ya bulaka sije twagendedde mbadde mu motoka mbadde nani mu motoka nani ne manager w'omuyimbi nkola ki Viper ranking omanyi tomumanyi simumanyi simumanyi ate Mark the Urban simumanyi ate Mudra mumanyi kati Mudra yazidde motoka ki simanyi bana ava piso n'omuddawa nyabo mulungi azaala masa ngenda kuletera lero wadde mu studio naye nkulabye ngoli ne manager wa Mudra toka Mudra wadde mabega nga nova maaso n'otuule mabega ebigenda maaso biwulira wamaze nze nasalawo okukolera abantu lwodo ono n'abayimpi naddala Mudra Mark the Urban ne Viper ranking connecting Mark the Urban yani
ate nze nkugambye ojja kwewakana abantu bokumpewo netonto ndeko omugati ngulye bakusasudde ojje bagambe bampe ku ssente kyengezako okugamba ate mbamanyi naye abayimbi ba dansolo bakola ki nze nina munange ondaba oyagala dansolo abayimbi tugende ku story lwansonga abayimbi bakodo oyagala nnyo dansolo ate ndi wakadongo kamu era singa ngambye nti gundi tugende ku story ddako kubanga ogenda kwewakana mpaka ku maca kati nedda weba si bitu singombuziza actually singombuziza fefe abatulaba eyo wavaayo dda nyabo webanga si bituufu lwaki yewakanira ku mpewo singombuziza fefe tugende ku kubanga mletinayo n'ekivulu wavaayo nina ekivulu n'okujahazi kangende ku script ya producer jampadde singombuziza fefe busi tulinayo ekivulu ku jahazi pia era nani kugambya labayo nagamba olugambo tujja dwekolako ontegedde bulungi oyagala nkulagamba ngendo fefe busi wamaka clip ngenda kukateekayo fefe busi yayawukanyeko n'abantu betubadde tujja twogera nako betwogerako nabo okitegeera fefe busi yagenze n'agamba yambadde tamanyi hamphey gwe wamugambye ayambala ebyo kalokasiita kalokasiita amugobya mu maka munange fefe busi yayawukanyeko n'abantu betujja tukola ki twogera nabo ku byamaziika twamubuuziza hamphey abadde amumanyi nagamba abadde takola ki tamumanyi ate nenjogera yadde tiraga nti oba kyali wa wizo oba kyali wa kamiri naye yalaga yabaddeyo kubanga oli muganda w'abantu be bayimba nabo muki mu industry exactly so yensonga lwaki fefe akoze eki abaddeyo nsaagala njogera bingi nnyo tunyumiza naye ebintu bingi ku kivulu njagala muwuliriza eddoboozi eryabuuzizza fefe busi oyo mumanyi nakayenga sharon njagala muwuliriza eddoboozi nabadde ku kamera mutegere ne yadde akutteka olawe Pepo gamba otya? Stedo gamba otya? Stedo. Yona kumakula chikapa kopeko? Yo. Yeah, tusanze kuzika kwa Hamphey. Hamphey bado mmanyenga otya? Hamphey mbadde simumanyi nnyo. Nengera abasinga bwe bakimanyi mukulu wa Chameleone, mukulu wa Wizo, mukulu wa Palaso. Nange bwentyo bwe mbadde mumanyi. Ate nzina embeera bwe zituukawo biba byakwebeererawo. Yamaani kwesaasira. Ndi wano okuwagiza famire ya mayanja yonna awamu endeera mikwano gyange. Akaseera kabadde omulwadde njogera chance to go mu ddwaliro n'omulabako saafuna chance egenda mulabako yamaani tewamanya bajasa obudde wa saamanya namanya nti ali mulwadde nabimanya mbu mulwadde naye saamanya eddwaliro gye yali saamanya biki byamuwuddeko ng'omugenzi omuntu abaddewo Hamphey ekisooka yeetaaga okuweebwa respect okubeera mukulu gwa mayanja boys mayanja legendi gonna awamu tekiba kyangu kitegeera omanyi kubanga gwe mukulu wa Dr. Jose Chameleone namba wano mukulu wa Silvode East Palaso mukulu wa Shizo Manizo maana tekiba kyangu naye bw'oba olaba nga babadde bakwatagana bonna awamu kiba kyakulabirako ng'abalenzi bangi nnyo mu famire naye bonna beekulaakulanyiza yamaanyi kati ekyakumuyigirako mune bw'oba mukulu w'abantu nga baakabi obanga bonna baakabi tolina kikuba nnyo bantu mu feesi abadde muntu mukkakkamu Kamili yagambye yasooka okuyimba mu famire Hamphey yasooka okuyimba yalaba Kamili nga azze n'apowa so famire yonna nyimbi famire yonna nyimbi ekyo tetolina wekiwakanira bazaala abaana makula naye nga tetulina okukola kati tusaba mukama amuwummuze mirembe Hamphey rest in peace kozi ne famire mukama agigumye sooka ojjukize ku balabye ekivulu kyadde ekivulu ne mbulumbe tukirangiremu tewali buzibu tivi y'eggwanga tivi y'abantu ekivulu kyaffe kiri 18 mwezi gwa kutaano tugenda beera ku jahazi pia wali emunyonyo fefe busi live in concert tepa ku Nalubaale akatale ke kampozi ingi ne mami bagamba batya bali